Bannange ndi musanyufu nnyo amannya agange nze Moses Wamala oba Wamala omuyovu. Ndi musanyufu nnyo bye munkoledde era bwe mubanga munneetaaze wendi. Ndi musanyufu nnyo omwami Ssentongo anfuniddewo okusolerawo wano we tugenda okwebaka. Nsanyuse nnyo bye siyinza na kunnyonnyola kubanga naye bwe mubaga munneetaaga lwa mirimu wendi, bwe mubaga mutwetaaga ne bannanga abalala mukyalo wange Florence yaali kakati basaalunguddaani mukula oba ani omulala sibamenye mannya bwe tugamba ng'oteeseteese omulimo n'otukoonako mu budde tusobola okwanguwa era tuba tujja kukola bulungi. Mwebale nnyo omulimu gwe mwekozeemu, bye muntegekedde, bye mumpadde. Ndi musanyufu nnyo ab'ebuwarabu, ab'ebulaaya, abawano e Uganda. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala kunjagala. Mwami Muzungu omulimu gw'okoze munene. Nange ennaku zino siri mwangu wa kusiguka naye nno naawe oli musajja onsituddeyo. Webale nnyo. Oleseeko mu kibuga naawe ojooge. Naye nange nsanyuse byonkoledde byonna ndi musanyufu. Era neebaliza n'abantu baffe abo bonna abakoze byonna nsiimye. Tubadde tukyanyumya amasannyalaze. Amasannyalaze gatusazeeko ne gatukola bubi. Waliwo munnaffe yasabye obuyimba bwetabufunye naye nga si ffe wabula amasannyalaze ge galeese omutawaana. Ffe tubadde twetegese okukola kyonna ekisoboka tukituukirize naye katusabe obulamu bwe bubeerawo tuli biddamu. Era weebazeeko ow'ensawo muzzukulu wo mutabani wa Muzeeyi Luyima. Bannange nga weebali mukwano kubeereyo nga mundowoozaako neeyansiza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Omuyisa ow'ensawo munaye yakutte ensawo. Bannange ow'ensawo tukole tutya nkole nte kakati munnange santi sikulabako kakati oba oli muzaawa naye nga nsiimye nnyo nga bw'okimanyi. Webale nnyo, webalire ddala. Okay, kale bantu bange, Muzeeyi Moses Wamala obudde buno ffe twagala tumuleke wano ate tweyongereyo ewaffe e Kasubi naffe oli awo tuwummulemu tulabe ate embeera weenatutwala naye nga muzeeyi wuuno ali mu kibuga ajooga. Simanyi ab'omukyalo anti ffe olaba twavanga mu kyalo olusoga n'ojja n'omalayo ennaku bbiri n'oddayo nga n'olusoga tokyalumanyi oyogera Luganda. Nze munange tokola bw'oti nze ngayo oyinza okunkuba eibaale kasita gwa nti ekyoluganda kiba kikoze eki mwana gwe oli awo mu kuzanyo ojja kwejjamu enkumu kasita ffe oba okoze eki kati naawe simanyi oba ab'omukyalo ogenda bagamba otya. Nja kubanyumiza olugendo nga bwe lwabadde kuba lubadde lukyatambudde bulungi. Mwami Ssentongo ono yeebale nnyo ampadde obuliri obwagala awo we buleetera ekigambo nti wano walisuzeewo omuntu newali abeerawo. Naye guma ebyo byonna mukadde ajja bimunyumiza. Naye nga nze ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Ngenda kwegazaanyiza wano okuggyako bakoze byokungobako abantu bange twalisuze wano nga twejagata tubwe tunyumya bwe tugweri. Naye katuteeketeeke omulundi omulala twetaaga tubalabeko ng'oli ne bakadde baffe kubanga ndowooza gwe mukisa omutonotono oguliwo ffe abategeera ebintu bino nti tusobola tukyabyetaaga nti tusobola okubaleeta ne tubanga tukuno tuyinza okubibakolera ne tubasanyusa mmwe ne mubinyumirwa nga birungi nnyo ddala. Ekifo ndowooza wetubadde wetuva olabyewo nga sofa wetuyinza okubeera nga tusobola okubira kalayivu kaffe ezigite ezo ebyuma weebiri mpolampola tugezeeko okulaba nga naffe tulina ettofaali lyetugatta akadongo kamu. Tusabe Mukama obulamu bubeerewo
ne bannaffe beeyongeremu amaanyi n'abawagizi beeyongereko. Abawagizi nno gye bali bangi naye mwasirika era abasinga babayita bagenzi olumala okugamba nti oyo akyali mulamu akyatemye olwo omuntu najjukira nti okyaliyo naye abasinga twalowooza mwagenda bambi tobanenya nebbanga litusirise ddene naye katusabe kati nga bwemusituze ate mu ab'omulembe guno kutulaga nti nebintu mubizzeemu amaanyi tusabe Katonda. So nsaba okwebaza buli muntu eyerekereza nakontributinga ku lwa muzeeyi Mwami Ssentongo Vincent okuva e Masaka, Mama Shukran mukwano gwange okuva eyo gy'oli weebali nnyo weebalire ddala ye yeetegedde omanyi wantondo wantondo olaba akubiddeyo n'abuuza bannange nga muvuddeko tubadde tukyanyumirwa waliwo Mama Africa omukyalo yatukoze omulimu munene okubanga atugatta waliwo Taban ali Buwalabu eyo akola omulimu waliwo Omumbejja so n'Omumbejja era yoyo abadde akusabye obuyimba tujja kukolawo enteekateeka Sam the Great abantu bangi kubanga bino byenjogera bijja wano mu bwongo abamu sijagira nti ono omugave Matyalima oyo najiikiriza muzeeyi kale abo be bamu waliwo gwendabye Nambooze alina ssente z'ataddeko agambye yeeyama naye sitegedde naye oba oli awo nange ngenda zinyamu amazzi kati naye wanambuulira tezibadde za kino kubanga tulina ebintu byetuze tutambuliramu Sharifa maaso malungi bambi omukyalo we naye akoze bulungi kale ttiimu ewera ffe tusazeewo twegatte ng'abakadongo kamu ku mitimbagano abakulu n'abato bakoze bulungi nnyo tubeere nga ate tugiranga tulaba nti muzeeyi musobola okubeera kawamu mutusanyuseeko odiyo tumuwulidde tuwulira buwulizi nti mwapafominga you did this ne mukola kiri naye abasinga tebakyabiraba gwe mukisa tebalina bwe babijja nti gwe mukisa kati gwe twagala okugira okubanga tukola n'awantu bwemugenda otusanyusiza kale nzeeyi etweyongeddeyo mutuuke bulungi Mukama batuuse bulungi tuddemu tuwuliziganye tuddemu tukolagane tuddemu tubeere ffenna kale bantu bange ze Muzungu David Kadongo kamu Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna office dresses, chief pants, party dresses ne casual ate mu abambazi b'empale oyagala blouse sikaati nammwe tetubeerabidde tulina blazers ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka duvet covers zitawel throw-ons n'ebirala bingi ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings oyagala kutereeza ku mubiri gwo tulina supplements ez'enjawulo nga collagens fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center room number A09 emabega wa Housing Finance Bank okuliraana Zain Forex Bureau okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10 oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections, find your style, find your comfort. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet, ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 7. Chikaya College School. Education for development.